Tosubwe chiddako ku Edition Media UG. Emu kungeriza okuma bbeiro nyingi. Si buli mulamuzi ti agenda kugamba nti nkumye bbeira. Oli asobola okumanya nti toyina kyapa kiri mmanyago n'agamba tuleetere ku kyapa ekiri mmanyago. Oli n'amanya tosobola kukunganya bukadde 3 mbwangu naga tuleeteyo ku bukadde 3. Ogwa mbizibu omanya nti obukadde 3 busobola obula. Muntu agwa mu kizibu ng'alina abantu bangi akakadde kamu ne kagaana okuwera. Pressure yo bakyasobola okumuvuga emyaka emirala egi. Kati no basobola n'okutuma ekintu ky'otasobola funa. Mwogedde ku ttaka na biki na motoka ya 2 bayinza okutuma ensimbi eŋŋanda naati wavuma Buganda. Omulamuzi yanyize n'omusanga nga tali ku side entuufu. N'akugamba genda oleete twagala ensimbi eŋŋanda ez'obuliwo n'olyoka olaba abantu bwe bapapala. N'abagamba mbawadde eddakiika 5 muzireete. Ne mugenda okudduka mu owino munoonye ensimbi eŋŋanda ogenda okukomawo ng'eddakiika 5 ziweddeko nga bamuzizaayo E luzira. Nabagambako abaana abo omulundi ogwasooka baleeta pressure ku kooti mwalina omuliro mungi bwe mwevuma bwe mudde eno mwerangidde obwamalaaya mwerangidde obuki. Amanda was nabulime Esther S1 kwato ku S Media Uganda kubuza kugona osinze okubanga otwala. Thank you so much okola kyamanyi nnyo ddala mbabuza ko gwena ali mu Uganda okola kyamanyi edda batugamba nti bannayuganda sibe balaba content according to ba YouTubers betulina mu Uganda kati be magamba bannayuganda be bakyasinze okubanga bali waggulu nnyo so bannayuganda tusiima nnyo okubanga ate abali bweru yes, ne wantu ya makubutaka. Yes, so bambi tweyanze abana abali Saudi, abali Dubai, abali Qatar, abali Oman, abali Iraq, abali France, abali UK, abali USA, abali Norway, abali German, abali wonna wasinze bango twa muri banji nyoso abamalayo na echo no kumanya nti tusima wanonga ku S Media Uganda tugenda mu social media miro iranga lero negative ko team Bikyali Matilda ne Kasi Adam. Kabuze konsoka dawa kasirero. Kasi Adam, how you doing? Bagale this fast. Pasi mchara yaso. Anche bagabi. Konsoka dawa kasirero alero. Kasirere this. Anche bagabi. Dero ngambye. Okere wakasi. Muri buti abadaye abarabi ba S Media. Mwebale kweyongera bungi, mwebale kusharinga na kulaikinga na commentinga. Nabagamba ekintu kyosobola okukola buli wosanga content omulungi kwe kulaikinga no commentinga no sharinga algorithm neemanya nti nabyo mubyagala era bibakolera tekigasa nnyo kulaba S Media show girabye notagiraikinga notacommentinga ne kaliki ako kasharinge ejja kubeyongera okutambuzibwa okitegera so far tuli siwabi muwagira mulaba byonna mubikola amanya Kasire Adam Card nga ndi mutunulizi w'ensonga za art ne entertainment neera tukomyewo. Amina. Matilda wakazindani. Banange balamusizanya Uganda era nga tukomyewo era n'ekitundu kyaffe ekirala ekya social media muliro. Olwaleero nga era bapanelists baffe betubeera nabo bazze mu bungi nnyo mubalaba engeri gye banyiriramu. Antudde wano okumpi agezezaako okuma obuntu bulamu. Naye ng'essaawa yonna asumulukuka. Ntumiddeko mwenna abasiraamu abali mu kisiibo n'abakristaayo. Yeki ekimusibye. Era nga ndi musanyufu nnyo Mukama tumwebaza olw'otuyisa mu wiiki eno okutuusa ku lunaku olwaleero. We are extremely graced to be in this kind of space. Okubanga tusharinga n'abantu. Desh mubuzizaako. Twalidde n'offenna ekyo ebisano. Naye baba tusanyusa Kasirye. Amanya bampita Desh Kalisa, ndi musajja mutunuulizi. Ndi musajja mutunuulizi za nsonga za entertainment okusinga ebisanyusa nga nyimirirawo ku lwa Spectra Salon and Spa abasangibwa ebugoloobi ne Makindye nga kwogata ne Media aba batunda ebintu by'aba DJ gwe wena DJ ali eyo genda ku Media ku Energy Center awo ogatteko ne Adwin Wellness Center abasangibwa ekiteegomba Kasangati kasaye kampiira kataafu ku musana nga guno osobola okugenda n'otuuya namukko
nodda ewaka n'onaabako oluvannyuma n'otuula ewantu n'owummula. Silver Star Events bo bagamba bategeka mikolo kwanjula nika birthday parties kukyala ne school parties. So kati bw'onoonya Silver Star Events awo ojja okufuna ne DJ Brown akukubira endongo gye weetaagako brown skin owekipale wakabi nnyo. Abantu mwenna gye musinziira okutulaba mu mawanga ag'enjawulo ku budde obw'enjawulo tubaagala nnyo era sijja kukoma kubajjukiza nti genda subscribinga, sharinga, commentinga, tambuza linki paka kuwulira bubi. Awo tuli tweyanze batubuuziza kumwedde vibe naye ng'amanyi matono. Bano kasi yali bw'ati Matilda yakyamusedda gwe sinakutegeera naye kale tugendera so wetuba twogera social media muliro twogera ku bintu ebibaddewo mu wiiki naddala wano mu Uganda wano manyi tuli ku ground twawukanamuko twagala ntolera ku bintu nga tubadde ku ground ne tubiraba. So tubera kuba twogera ku bintu ebibaddeko mu wiiki gye tukubye emabega tuteese oba oli awo namwe musobola okuleka endowooza zammwe wansi awo naye ng'olunaku olwaleero tutandikidde wa Pressure 24/7 ono nno nga yali actually tiktoker sigamba nti yali njansi okuba nti ali mu komera tekimufaana takyali tiktoker mumanyi byonna ebibaddewo emabegakaawo alina bye yayisaamu eggaali alina bye yaweebuwa emabegakaawo abanene n'abatono olwavaawo ne bamusindika mu komera luzira ali luzira right ali luzira okay. So bintu bingi ebibadde bigana maaso bamuleeta basuka ne bamuleeta abantu ne batajjana ndaga muntu omundi ogwokubiri webaddamu mumuleeta era ne bamusaba simanyi wali bukadde 5 owa bail n'ebirala okyali kasiya ejja kumpa obulamu awo. Tugende ku guno ogwasembye guli saagoberera nnyo twasimutwa neguli bali bukadde 5 luli basaba 5 wali 5 this time around basabiddeko n'ebyapa bagambe kimu nti abeereyo tadda kulima. So bino ebintu ebiri so bigenda bikyuka bebasaba ndaga muntu ne bikyuka kabenda bukadde 5 ka this time around osedi zakendeddemuko naate ne bayongerako nti okumweyimirira olina okubanga ate olina n'ebyo okukakasa nti ogwanidde okubanga ate weeyimirira omuntu ng'oyo okitegedde ebintu bingi ebyabaddewo ababaddeyo twalabye ne UG extra yabaddeyo omu kwabo abadde bagenza okukola ki okweyimirira pressure naye tebyamugendedde bulungi twali tuli awo ate bamusibye biki so a lot happened okay. Tetujja kugendawo nnyo awo ensonga ffenna abali wano tumanyi ensonga lwaki bakola ki basiba Pressure 24/7 tuyinza obutabiddamu nnyo olw'ensonga ekyo ki omanyi amawulire amabi gatambula nnyo okusinga amawulire amalungi so awo sayidi eyo gaali mawulire mabi nnyo era gatambula tewali atakola ki. So however njagala okusinzira because when S Media Uganda we inspire okitegeera twagala tujja tukubagabya ebirowoozo ku nsonga ezimu ne tusoma ne tuyiga ayiga n'ayiga atayagala kuyiga it's okay we don't force anyone. So ngena twandikira owamwami Kasirye ku nsonga eno mu nsonga ya Pressure 24/7 omulabi omugoberezi simanyi Pressure ali mitwalo 3 ziri awezi na ate abantu enadensi nti nengeri omanyi owesonda mawa omutwalo basobola okukoza ssente ezo naye kale kyagaayo tuveeyo eyo naye according engeri gye walabye ensonga eyo Kasirye bikiri abantu abasuubira okuvuma nga Pressure kubanga tuwulira nti abamu babasasula ne basasula beshi akazimba yasi agenda okwogera buli agenda okwogera Dubai. Point media jako kuba amanya agajemu. Anyway,
Yagade. Bwino mwina. Bose mwasi. Ara batide. Tubere maso. So, ekintu kino abantu ba creatives bonna bakola content okufaananako n'owa Pressure n'abawagiza abagira Pressure byonna tubitwalire ewamu ku nsonga za Pressure. Tuyinza kuyigamu ki? What could be the lessons? Ekisooka mu lesson y'omusango gwa Pressure bw'oba oli mwavu tozza misango gy'amaanyi. Tovuma abagagga ng'oli mwavu kuba emisango gy'abagagga gibaamu okweyimirira okw'ebyapa n'obukadde 3 n'okwambuka. Kati gwe omwavu ali yavuma abagagga omugagga anakukwata n'akuteekayo. Ojja kajja kuba kakola ki? Kakeeredde. Nabadde ndaba muyimbizi za Bafana nga bamubuuza ku nsonga eyo yayogedde ebintu ebyanyumidde yagambye kale tugambe nti si ye Ssaabasajja Kabaka naye muntu mukulu mu society. Tugambe nti si ye Ssaabasajja Kabaka natukkirize nti mugagga setaziina amataka agayina aweebwa ekitiibwa. Tugambe nti si ye Ssaabasajja Kabaka naye bw'omutunuulira talina buzibu na muntu ku kyalo nti oba agenda ayisa abantu mbaasavvoola. Bintu bingi ebyosobola okuyimirirako okuwa omuntu ekitiibwa ne bw'ataba mukulembeze ne bw'ataba ki gisobola okuba emyaka gisobola okuba obuvunaanyizibwa bw'atwala kisobola n'okuba ng'ogamba waba tanninaako obuzibu kati ate nkola ki mpisaamu waaki amaaso. So abantu abavuma abantu kale tukitwale nti si ebyo ebitiibwa bye tugamba ab'ebitiibwa si be muvumye. Ku kyalo osobola okugenda ng'otambula ovuma buli muntu nga si social media ti buli muntu gw'osanga n'omuwemulayo kino oli n'omuvumayo kiri oli n'omukolayo kino abantu bajja kukuba okitegeera. Abantu balina ne statement ebyotogera nti naye tewali atavumwa ku nsi kubanga nabo bantu bakikozesa nnyo. Actually I've seen bennyini bye babyogera mugende mu maaso mubyogere. Nina nalabye chicken ku kooti n'agamba omusango egwatandikira tumanyi byakusaaga nga tumanyi tugenda kujja wano biki kimu bibiri bamuwe ebbeiro naye bannaye abantu betulabye ku kooti leero. Nezijukira akayimba ka Victor Kamenyo obuzibu bwava ku nduulu awulululululu. Enduulu ebeera mu comment section ng'omuntu avuma kulaivu batwale yerandi waffe ulululu bawe atamusembereza kwekyo. Nedda ffe tetujja gamba bwetu tekitegeera babeerawo nga bakuwaga. Jjukira already abamu abajja ku ziraivu ezo balina substance ze bakozesa. Abamu banwa ku njaga abamu banwa ku mwenge si bonna naye abamu. Kati jjukira ebyokunywa bino bihypinga ki omusaayi tibiba biwaggulu kyonna kyoba okola obuli wabayogerera waggulu. Kati buli we bawaga wano ne bibanga ebyokunywa bipiisuula nga n'akasaayi we kasitula. Kati genda mu maaso n'ovuma abantu n'okola ki akaseera ne kakola ki ne katuuka okitegeera. Emu ku ngeri z'okukuma ebbeiro nnyingi. Si buli mulamuzi ti agenda kugamba nti nkumye ebbeiro. Oli asobola okumanya nti toyina kyapa kiri mu mannyago n'agamba tuleetereyo ku kyapa ekiri mu mannyago. Oli n'amanya tosobola kukuŋŋaanya bukadde 3 mu bwangu naga tuleeteyo ku bukadde 3. Ogwa mu bizibu omanya nti obukadde 3 busobola obula. Muntu agwa mu kizibu ng'alina abantu bangi akakadde kamu ne kagaana okuwera. Waliwo omuyimbi gwe bayogerako wano bamukwata ne bamutwala ekibuye ku poliisi awo ne bamusaba oba emitwalo 10 egy'omweyimirira n'akuba essimu 30 ne zivaamu emitwalo 2 kitundu. Naye nga bamukuba tubayinza okugamba nti oyo awamaanyi obayo kigamba awamaanyi ekyo iwaza yammendi ng'okyasobola okubeera wabwera okyasobola okuvuma. Bwe kituuka ng'oli mu bizibu being their many seasons n'obeera theya oba kisimanyi okitegeera. So kaakati theya simero ng'owunya buwunya. So mulekera ovuma abagagga nga muli banaku si mu bubi naye emisango gy'abagagga n'abantu ab'ebitiibwa mu society gikola kigiwozebwa bulala. Balina akantu akalala ke bamuwadde nti okusinziira ku bantu bano be wavuma okuleka mu kkomera tukutaasa. Kati ffe babo munnaye twebaza n'otwebaza kuba ofuluma eri kijja kuba kibi. Kiyinza obutakola sense eri muntu wa bulijjo naye eri omulamuzi kikola sense. Alabira ddala nga neyakuwabidde akulumirirwa agamba bambi tumusaba alina omutima gw'ekizadde mumuzeeyo luzira nga bakuzzaayo nga bakola ki bongera bakusiba okitegeera. So tetuli mu kubalaatira mu nsonga eno naye tuli mu kubalaga ki bwe kiyinza okufaanana. Nabagambako abaana abo omulundi ogwasooka baleeta pressure ku kooti
mwalina omuliro mungi bwe mwevuma bwe mudde eno mwerangidde obwamalaya mwerangidde obuki aga muli ku muntu mwagala kutaasa yavumye naye ekiraga nti ono tajja kulekerawo okuvuma mmwe bennyini bagamba ha bw'aba bano bawangaliramu kitegeeza naye tunamuzaayo tajja kukola ki tajja kuyiga olunaafuluma nga bamugamba olaba bakutadde ku luno kati bawemula ebigambo bya papo wabula bya bbulu babe papo kubanga bakitegedde ye karakita y'abantu bakola ki bagangalira nabo kakati labayo olwaleero kubamu akafaanani oli guy UG extra ebisaanyizo byonna yabadde nabyo batuuka mu maaso g'omulamuzi nga kale muleete national ID z'abagenda omweyimirira bagamba sebo omulamuzi omutaliiwo ate abadde ki naye bamukutte yakoze eki yavumye omulamuzi n'abakofizidaga kya pressure abaana b'Ebenganda abakono ab'emikwano kati batula mu lisiti y'Ebenganda abakono ab'emikwano tali alinza na kutereeza oli bazijukiza omusajja omuzadde bamuyita ku ssomero ng'omwana we yawemudde kati bamutuusa ku paredi bamutuusa mu ofiisi ya dayirekita bamugamba nga tannayogera kigambo na kimu eri dayirekita n'asooka ayogerawo ebigambo musomesa bukole ku makubo nze nansi zabugundi gonna gakuwagana nze nakola ebigambo yogera byali binene omwana muyitidde kuwemu nakubagana kati abagenda olowooza pressure mugenda kweyimirira yavuma kati ate ne bwe bakwata gwakuvuma temuyina njawulo na muzadde oli gwe bayitira ng'omwana awemudde tebannamwajulira na keesi mu ofiisi abulira baasa nga bwalina okukola ku kkubo kubanga zaalina ebikubagana olw'amakubo amabi baasa agamba tolina kyetukuyitidde genda omwana muleke bo ne batandika okweterereza omwana kuba bamanya ne gye bamuzza teri kigenda kukyuka era muzadde bw'anaafuluma n'ajja agenda obwo obugambo bw'oyogera simanye gundi ne gundi tolina kubwogerera wano bwogerereka asigala akola ki amwononye so muddeemu amagezi mmwe abaagala okweyimirira pressure okitegeera naye nga kyetulina okuyigamu lesoni ennene nti mu kaseera konna nga bonna bavuddewo osigala mu kasonda ne weezinga wekka bwoti nga teri akulaba n'okaaba kyemmanyi pressure waddeyo n'atulako mu kasonda akubamu akafaani n'agamba naye abantu be nalina emitwalo 2 bonna temuli wadde ab'obuvunaanyizibwa alina ku kyapa alina ku national ID ekimu ku byamulemeseza okweyimirirwa nga bagamba abamweyimirira bonna tekuli alina butuuze bwankalakkalira bapangisa kyetegeeza ati kitegeeza asobola okweyimirira ano n'amaana adduka naddeeri jjukira omusango munene gulimu ab'ebitiibwa kati tekigenda kugatta bulungi kaakati nga tonnavuma ku bantu nakubawemula singa bakwata eriyo omuntu ow'obuvunaanyizibwa ng'alina ekyokufiirwa anajja okweyimirira bwe kiba nga tekiriyo nga kyokola kijja kugobakaawo bonna abalina ebyokufiirwa then kola ki kikakkanye kati liino ojja kudda mu kkooti bagaye kale ettaka tulireke leetayo omuntu ng'alina kaadi y'emmotoka ya bukadde 2 ojjukiremu nga wasinga kubeera ennamba mu simu olina z'aba safe border olojja okumanya nti ensi ki ensimbi so prevention is better than mmere so prevention is better than cure gwe kitannatuukako weebuulirire weesootinge fenna tukola ensobi bwe biba nga bisobye n'omanya nti bisobye nayisiza mu esi eggaali kiba beta n'otalinda esi kuliyakitinga mu ngeri mbi n'omukubirako n'omugamba munnaaye nasobye oba wabakubidde eri abatwala ekisamayiro ne bakuba nakubira nagamba ndi wampisizaamu eggaali mugamba oke nja kutereezaamu saategedde naye mwamunaizinge nga tebinnakola ki tebinnatabuukawo kitegeera nina information ku baana bangi era nja kusaba esi media ekole kalisaaki ako bantu bangi be mutakyalaba ku social media nga babasiba defamation bantu bangi be mutakyawulira nga bakuba amasimu ku radio nga babasiba defamation naye nga ababasiba tebaagala kwerabisa bo bamanyi etteeka likola nekyamagero nawulira agamba alinayo 2 waliwo gwe nawulidde boogerako nga waliwo muyimbi era yamusiba kati oyinza okulowooza gundi yagenda Canada yagenda ku kyeyo kimuwuuba naye ng'ali luzira kumera akola ki gyali kati lisiti eyo ndowooza emunaagirabako mujja kutya mwongere okola kyokutegeera prevention is better than cure bwe kitannakwata olabye ekisobola okulabika nga bakukutte n'abakuwaga bonna bagambe mugende mpola wola
okole ekituufu naye nze kasiye ku kyoyogedde oba nyinza okwongerezaako kasi agamba oba mwavu tovuma mugagga ng'alibeka osobola okuvuma abaavu banno naye abaavu abo balaba be tuyinza okuyita nti baavu ate bo bayinza obutakusiba ajja kutta ajja kusanga ajja kuloga ajja kusanga ng'oli awo akutte so nze ndowooza all in all banamulekerawo okumanyira abantu kyensobola obbaga mulekerawo okumanyira abantu ate naddala nga temwekakasa bulungi maanyi gammwe nti oba nakusiba ojja kuvaayo oba okitegeera nti n'abakuwaga abo oba oli awo waliwo abakuli emabega nga bwe bagamba in case bali luddawa so abalala bonna abadde balowooza nti tugenda kubitiraawo tugenda kufunirawo views tugenda kuyitiraawo munoonye ku mirimu emirala ate era mumanye nti oli yakikola nawe kijjeewo so mulekera okumanyira abantu nga tuvudde wa Kasiye Adam tugenzeeko ewa Matilda ndaba bakwambazizza obulungi omuzindaalo bagutadde awo wenyini tuli ku nsonga ya Pressure 24/7 omanyi buli kimu ekibadde kigenda mu maaso wabiwulirako tetugenda binyonyola nnyo n'abalabi baffe babimanyi bulungi so okusinziira gwe nga walaba ebintu bino byabadde era nga wabiwulidde lessons ki abalabi ba S-Media n'abalala nze bayinza okuyigira mu nsonga ya Pressure nze kyenniza okugamba abalabi ba S-Media ekisookerwako nti balekerawo oteeka systems za government they shouldn't take government systems for granted nti abaana abo babadde nga bakola ebintu oba mu ngeri ey'okubalaata nti bakola ebintu nga tebeefiirayo they feel untouchable okitegeera nga bonna osanga omwana w'omugagga nga taata we yennyini ssomero n'avuma n'abasomesa nga they feel like my dad owns this you know that kind of attitude my father owns this school what can you do okitegeera paka taata wakeera ku makya n'ategeera nti nno taata we si original who si nyini original just representative nyini somero ali mu US kakati twabaddewo nyini somero n'akola ki n'akomawo n'agamba kakati mukulu gundi okuva n'olwaleero nkomyewo okola ki kufuga like kulembera somero lyange era kakati ogira oddako wali ebbali okitegeera kati omwana oyo owulira attitude gy'abadde nayo etandika ogiramu eti nga batandika omugamba buli musomesa gwe yavuma nga mugamba mukulu kati ng'emisango gitandika okola ki okuvaayo nze mbadde nga ndaba Pressure ng'avuma abantu sigana gamba nti oba alina abalina okuvuma ne batalina kola ki kuvuma naye nalina gwazze ng'avuma olanze esi when I got to see the things that ebyamuleetera okutuuka mu buzibu me I never watched them kubanga nze nga saagumiikiriza byonna bye yali akola ki ayogera nga mpulira bubi okitegeera naye njagala okugamba abo abaana nti ekisookera ddala nga bwe batugambanga mu ssomero nti bulina ensomero wajja bwogu bwomu era w'obanga ogenda bwomu ne bwe twakolanga effujjo ne babawa expulsion oba ne babawa suspension tebayagambanga Matilda yabadde ne Esther nti bazadde bamwe ne bakuŋŋaanamu ne bagamba kakati mwe tubafunidde gye mugenda ogenda for your punishment for the expulsion okitegeera buli mwana wagendanga ne muzaddewo ne mugenda tyu okitegeera so it's very unfortunate nti olaba nti abantu tuyita mu ssomero naye ne tuyitamu muwawa ne tutayigiramu okitegeera nti kati abaana bonna ababadde bawolereza it's very unfortunate omanyize esi sigenda kulimba nze siwulirirako muntu bubi omanye ekkomera tebakuteeka mu kkomera kumalawo bulamu bwo ekkomera it is a corrections department okitegeera it is a corrections nti woba obadde wasobezaamu eno gye bakola ki gye bakutereereza University of Understanding of making of aligning you okitegeera nti woba obadde awo ng'okola ebintu nga olowooza bye bituufu eno baba bakulese kulaga nti munnange nedda seba tebalina obikola bo bati we bakola ki webabikola it is unfortunate nti no ali mu kkomera nti it's bad for someone to be in prison but it is not unfortunate that he's there because of his own actions aliyo lwabikolwa bye tebamuwayiriza musango eri abamu abagenda mu makomera
nga bambi bamuwayiriza nga mumanyi bulungi oyo mwana wawo bambi si mubbi oba bano abaana be bakwata nga abadde atambula bye n'engalo abeekalakaasa ne bayoola ne bakola ki ne batwala oyo owulira bubi nnyo oluusi gwo naawe wabadde naye wadde muva ku supermarket gula bintu ne bajja ne bamuyoola naye ono yayimirira n'agamba nze temwina kye musaba kunkola nze temwina kye muŋŋamba let me tell you ayina okusasula okitegeera ayina okufuna emigo ayina okuva kati ali eri bamugamba ogenda kunyumizaako bewalise wabweru ekibeera wano oba kitegeera nti you have to banena kati nga bane we bagenda for the first time we bali bamulese mu court ne badde ne bewemula ne bevuma kino na kino remember those videos move I don't know if people understand how integrity intelligent okay okunoonyereza okutambulira mu masimu gaffe remember sama nakipostinga ne mulaga nti mwe mukakasa groups zammwe eziba followinga kasire bwalina abamuranira ennyo matuta bwalina abatamuranira nnyo okitegeera but that is going to be used as evidence in court waba li kukala katakyali wammwe bagendaga kakati gwe oze oku man those people really confuse me nti oze okuwolereza avuma but mukolo you know when you watch I want people to really bagezeko nnyo okugoberera crime cases eza firimu engeri gye bahandlinga mu cases mu makoti nti oyinza okukola ekintu esi nga tomanyi nti kigenda kukozesebwako olunaku lumu yadde oba okyala owosanze baneegomala ndi mulungi nnyo mukyala Esther segwa lumu nga 25 ogw'omusanvu 223 eyayogera ekigambo bwekiti ne bwekiti ku kooti bweti ne bweti nga gundi kino bwekiti nti nedda nze siyenze nti siyenze tukulage bukakafu we buli omulamuzi nga babuleeta okitegeera kati nekyobeera ogiridde oswala wekka kubanga mu mateeka tebateekayo rali tebatwalayo rali kwogera kunyumisa mbaga zibeera facts towemulangako nti nedda wali owemuddeko nti ye period tebalina kirala kye beetaaga kola ki kubannyonnyola okitegeera ekyo ekya ssente ze baabasabye njagala bonna abantu abagoberera keesi eno abali ku social media ng'ovuma everything tubeera n'abantu bafanzi baffe abatwagala batusapootinga okitegeera naye the moment nakusasula n'okusasula olw'ovuma esi you get but the moment you get into trouble of coming out of that disrespect that you're showing to other people agenda yeekweke mu US bwati okitegeera nga tayogera oba nfuna bwe babeera nga tuli wano nabo mu Uganda tebagenda kukuviirayo ababiraba bineno bakirabe ng'ekyokuyiga nti n'abagenda nga bagamba bamute basibye waaki bwe basabye ezo ssente balisemeka when you're having people in your life ng'okola ebintu ebi Esther nti obeera nange novuma nga I really don't care ngamba kola fena bwe tuli abaana babikola nga bulijjo that are supporting you are they worth even 10 million nga bazikuwadde buwi kale kuyamba mu kizibu kubanga nabo tebakuyambe mu kizibu kale okwola nti bananga bwenfuna obuzibu esi nkakasa esi asobola okunjirawo mbiri nanjirawo obukadde 10 nembumuweera eniddero endiva mu bizibu ne musasula ogwo omukwano ogulina oba olina guno nedda bambize esi manyi mukwano mulungi talina buzibu nga kasaba gamba kale kati okakasa byogera nti bituufu ojja kwetaaga obukadde 10 okujja byogera eri omulamuzi oba kitegeera kakati nga bekyukamu lina katono okitegeera ekyasinga okumalamu amaanyi nti bana abantu tebalina na national IDs that is the list kuba bazigabira na bwerere it doesn't need money kati ate na za ssente oba kitegeera nti abantu bwe twesembereza we need to be very calculative mu mikwano gye twegwanyiza oba kiraba gwe tunulira bakwetoloddewe bati batugamba ngedda why people take drugs peer pressure that is peer pressure abantu bajja ne bagamba ebibozi byabwe gundi oli wakabivuma nofuna nno ne ba interviewer soko tunyumizeeko nze gola bansobola okukala kata Uganda nayo nasana sawa emu n'ensindala zonna abakubuzanga mu interview have they come to knock on your cell to be like hey are you well oba kitegeera oli bulungi aleeta kazindalo nakubuza soko otubuulire ebyeno byo bitambula bitya oba kiraba like
bino ebintu bibeera bitono nnyo by'okuyigiramu. You don't need Kasirye to get a whole day or so many minutes to educate you about this. Bino ebintu biri very self-explanatory. Nti obitunulira bwoti n'ogamba what? Kati mwe kyemba manya kye bali okukola Pressure 24/7. Bakikolera buli omu abikola. Ali kuyambako bonna abandi badde batayagala kola ki kutegeera abadde balooza nti bw'ovuma obuntu ogenda ne bakusibayo weeks 2 nti ovumayo omuntu weeks 2 omale bakute bagambe leeta beero mitwalo 5 webale nze njagala bategeere kino nti wobeera ng'ovuma abantu you have to be don't even abuse in the first place. Tetuna na creating any measures for that. Nchikoneta because it's bad. Mwamuva muno okutandisa kuvuma dish. Encho ja kuvuma asinga ku dish. Uliovume ngoti byomo oyitawo. Kat esika nkwekine ekyokulabirako. Olinza okujja n'ogamba ogenda vuma Matilda. Olwokubanga tomalanye maanyi ga Matilda. Oba okitegeera ozonvuma ozovumya akawala akodedededede. Gwomanyi kiki kye nninamu bulamu bwange. Ekiniza okukwata n'enkukomya mu ddakiika emu nga sikuse. Kati wamba n'omusajja wange nga wamaje. N'ovuma we bati okiraya Kasirye. Ati kati tuli baana bawala batuwasa. Ozonvumya sigana kujjano neyogereko bange mujasi bawange gundi nedda. Ngagenda kujja. Ari zoba skare ine mundu ye. Okitegeera. Aina training mu police probably je agenda okola training. Asolo kujja nakola ekikyamu okitegeera nti some people get offended when you attack their people. Nganze bado sigana kuveri ngambe nti banange no temunvuma nze wanze njja bakola ekikyamu nga bawa ngagenda gamba I can't allow people to disrespect you like that oyo guy yani gwe kyo wamanya wonna woli woyimiridde wokwatidde simu yo basobola okutuukako. Ekintu kiri kimu ssente ani abikola babikola batya beetaagisa ki okufuna omuntu oyo bagenda kukufuna ensonga lwaki abantu basigadde nga bagamba nze gye ndowooza abantu bagamba bannange tetulaba ku bafamire ye tetulaba ku bagundi lwansonga they could have warned him nga tawuliriza tuba n'abantu abatubulabula esi nti mwana gwo Matilda ebintu ebyo byokola bijja kuleetera obuzibu buzibu ki banansangawa kakati munayo era muzadde waganze nagamba nasigalayo nagamba gwomanyi abakuwaga bulijjo kabakole ki kabakuyambe bakujjeyo kakati ne bwebo balaba banne abajja nze nabadde mbalaba bali eri bali mu kuwolereza mukwano gwabwe ate beeraga okitegeera omanyi wobeera mu kooti oba kukomera kibanga ogamba nti oli kulumbe tebasekerawo oyina bambi ng'olabye naye kakati owoza banange kakati ondaba naye kino mukirabye simanya mwandabye wenyiranyiridde simanya mwandabye kino nogamba kakati lindako katono tuliriddawa wano ebyo ebintu bye bakola bye bibaleetedde okuba nti tebakyakola ki omwami yakusaze akazindalo kafuse kakulwanira bannaye Matilda tugamufunira akazindalo ke naye era tujagerera bazo Kasirye tuwudde side ya Matilda tukyali ku nsonga ya Pressure 24/7 ekutta wansi ne waggulu abamayinza gira ba light naye kati abali mu creative team oba abali mu mwaka oyo wa social media tubitwale ddala nga nsonga nkulu because we know wano twali nawulidde emu ku mboozi ya Kasirye ku YouTube channel ye nga yogera ku Vijay Junior nga yabadde atulaga nti computer misuse. It's high time twerowoze tugende tuzisomebwa tuyinza n'okuba abamu wano tuli mu misuse nga computer. Banagamba nti fena atutwala. Bondi yazimpa. Tomwogera bajja mu kati okumanya producer wa shiri yaziwa Matilda. Producer nawuliriza ku bigambo nalabira mu mboozi ez'abashe bali banyumya omuntu nakudescribingira ekintu nga teweetaaga kukiraba so tukyagenda maaso tuli ewa Dekikalisa by the way oli mulimu guno twogera ku bintu bino wobitegera bulungi Pressure 24/7 ngenda kwewola ku bayimbi omuli Ronald Mayinja
yagamba mu luyimba lwe bwe bajja seka mulye munywe naye manya mu bizibu bakola ki badduka era ebintu byangu byakukyuka oyo gwobuulira ne ku kyama akumanyi yakugeya neole ku bigambo bya Bebekulu mu luyimba lwe lwakamwako yagamba akamwako bye kafulumya bwe bikola obuzibu bikola ki bikuddira kakati pressure essaawa zino embeera gyalimu yakazigizigi ekkomera eryo liraba liringa ntaana ya ku nsi okitegeera wano abantu baba bakusudiya kola booti muwe kola booti naye bwe bakuteekayo n'abantu b'osangayo buli omu omusanga ali bw'ati teri yajja n'akugamba nti nze nalabira ekisanyu mu kkomera aba akulimba buli ajja akugamba muganda wange ekiriyo si kyangu kati fe abantu abaali balinaanyeeko abantu abavuddeko mu makomera basobola okukunyumiza emboozi ebeerayo n'ogamba ku kyembadde nkola kankyuseemu ate n'ekirala ngenda saba nnyo ba YouTube ab'enjawulo ne ba content creator ab'enjawulo bongere nnyo okunoonya abantu baneeno be baba basibye ne ku misango gye baba basibidde kigenda kuwaayo abantu baneeno abasigala wabweru amagezi okumanya nti bwe nkola kino bwe banteeka munda embeera gye ngenda oyitamu oli gundi gye yanyumya tegenda kukola ki egenda kuba tesanyusa nja kubuulira ditaacha bwe yali anyumya emboozi eyali mu kkomera teyeegomba kuddamu kuddayo era yejjusa n'ekyo ekiro lwaki yagenda ku 911 ng'ekyaliyo nimulodi mwennyini bwe yali anyumya emboozi eyali mu kkomera teyeegomba kukola ki teyeegomba kuddayo kaakati ate nga tebaalwayo okitegeera kaakati ng'omuntu ayimirira eyo n'ovuma abantu bandi Uganda bandi Dubai bandi diaspora manya oyinza omuvuma n'ogenda nakyo okitegeera naye mu mutima gwe n'asigala ng'agamba naye singa nfuna chance nenkwata omuntu oyo manyi nze ndaba nnyo abantu ndaba nnyo abawumba tuutu bangi okwo ku TikTok n'ayimirira n'avuma omuntu n'ayimirira n'amugamba kino n'amulisa kino n'amulisa kino ne mubuuza naye gwolooza eyo gy'owangaalira wagulayo ettaka we bagenda okuziika oba olowooza tosobola bw'oba ng'oyita entebe tebasobola kudipootinga ngamba nnyo abantu nti sisitimu zino eno muzikyazigayambu tezikola naye ekiseera kigenda tutuuka nga zikola okitegeera ng'okufuluma eggwanga bw'oba ofuluma eggwanga basooka ne bakebera sisitimu toyinaayo musango gwonna kyekikolaga nti sisitimu zikola ki zikola kaakati gwe wenna asinziira ku mawanga n'owemula abantu n'obavuma nina ka vidiyo ke nalaba ku wiiki ewedde nga kuliko omusajja omukulu ali mu myaka gy'abazadde baffe ng'ayina ebigambo bya moggola ne ŋŋamba laba ono ali ku kyono baamukulizaawa okitegeera kati pressure embeera gy'ayitamu mbadde nsaba abaamuwa akazindaalo ng'ayogera statement nze nsobola ovuma mu Uganda ddakiika 2 ne mmala ne ŋŋenda e Kenya baddemu bakamuwe nga yakava mu kkomera mwakamuwana nti nga mumusudiya mumupika okitegeera mbadde njagala muddemu mukamuwe nga yakava mu kkomera kati akyasobola ovuma Uganda yadde omuntu omu bw'ati oba tumuweka wa busaana kaaba atandikirako akaalo otegeera abantu baneeno abajja okweyimirira pressure njagala mbabuulire nabadde ndaba kikeni ng'agamba banaye kino kiwanvu kireese n'abambowa pressure oyo bakyasobola okumuvuga emyaka emirala egi kati no basobola n'okutuma ekintu kyotasobola funa mwogedde ku ttaka na biki na motoka ya 2 bayinza okutuma ensimbi eŋŋanda naati wavuma Buganda omulamuzi yanyiize n'omusanga nga tali ku sayidi entuufu n'akugamba genda oleete twagala ensimbi eŋŋanda ez'obuliwo n'olyoka olaba abantu bwe bapapala n'abagamba mbawadde eddakiika 5 muzireete ne mugenda okuddukamu owino munoonye ensimbi eŋŋanda ogenda okukomawo ng'eddakiika 5 ziweddeko nga bamuzizaayo luzira
nga wawiiki ejja ekintu kyemwazanyirako kintu kinene nnyo abantu abasinga bakigaya ne balowooza ekyo kyakuggwa mangu bakyasobola omutuma ebintu ebigenda ozibuwalira obulamu bwe okumala emyaka 2 ate nga tebanaabusalira nkugambye basobola okugenda ne bamutuma ensimbi eŋŋanda nga babawadde dakiika 5 abagenda omweyimirira ne mulyoka mutuuyana n'okunoonya ensimbi eŋŋanda wokiira muowina okumewonga eddakiika 5 ziweddeko nga bamuvuze bamuzizaayo kitegeera jjukira buli bwe bamuzaayo kimwongera okunyigirizibwa mu mutima kangateko ekigambo kyakasi ekyagambye bw'obanga oli eyo ng'ovuma nga tolina muntu asobola kweyimirira ng'ovuma ng'oli mwavu muganda wange wandinoonyezaayo abantu b'omanyi be muli ku levo y'emu abatasobola kusiba afazaali ng'okimanyi bajja kukuloga ng'okimanyi bajja kukuloga bakutwale wa musumba Tomu akusabire owone tweyanziza Edition tweyanzeeke naye mukambo naye nga bambi muva bino ebyokusaagasaaga eno ensonga nkulu nnyo so mwebadde mwetereza bavuma abantu content mungi nnyo ku social media nga siwakuvuma bantu siwakuvoola bantu so munange nze komera nze nali wanaku tewawera naye ekomera era nange nali nvumye muntu tugende mu maaso bino byali byakukyalo tugende mu maaso